obutafaanana na bitundu bya ggwanga ebimu okulwanagana gye kubadde e Kawempe wabaddeyo okuwanyisiganya bisongovu naddala ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala era embiranye ebadde nnyo wakati wa Shamimu Nanfuma ne Amina Lukanga Naziri. Ebyabawoma n'empite twabitegedde ebyo ffe bisanze twaze kulonda Madiina. Era ebitundu nga Nsooba, Mulago n'ebirala akalulu k'omubaka omukyala bakalonze nga bakayiwa wakati mu kwerangira ebikikinike. Mubeere batuuze balungi era abawulirize era abazze okulonda tuddemu mu layini nga bwe kyetaagisa. Saagala chairman kuddira abantu ngo bajja mu layini eno ngo bateeka mu layini endala. Owulidde? Kaakati n'olw'ensonga eyo akalu k'abakyala tusooke tukaddemu. Nyabo twaronze dda wabaddewa. Mu kusooka babadde batubbye obululu bwaffe nga tufunye obululu babadde nga 12 naye tugenze okuddamu tuli mu 5. Wabaddewo embeera y'okujja abalonzi mu nnyiriri nga kino kikoleddwa enjuyi zombi olwa Nanfuma ne Lukanga. Abatuuze abamu obwedda balangira bannaabwe okwezibika ensimbi era mu bitundu ewabadde okwemulugunya kuno Shamimu Nanfuma bamuwangulidde waggulu. Wachi batabuka kizike buli omu abashamimu twalidde sente omuntu wakirowooza ekibiina kino tekiri mu sente ze batuwadde. E Kawempe North embiranye ebadde nnyo wakati wa Hanifa Kaladi ne Farida Nambi era bano ne mu kalulu okukujiza ekifo ky'omubaka w'ekitundu kino akakaggwa baali Butoola Malusu na Ddokooli. Nambi ye yakwatira ekibiina kya National Resistance Movement bendera mu kuddamu okujuza ekifo ky'omubaka w'ekitundu kino oluvannyuma lw'omubaka yaliyo okufa kyokka ono akalulu kamuyisa bubi ddala. Tonda agenda tuwa essuula empya okumala emyaka 25 tubale tetufuna mubaka wa NRM agenda mu parliament. Obuwanguzi bwa leero 1 bugenda balaga nti bana NRM gye bali mu Kawempe. Okusinziira ku Nambi olw'okuba kadi bamuwampe awatali kalulu bannakawempe North kyabava bamwesamba nga bamulanga kubba kadi. Era sisuubira muntu yenna ayagala memba we NRM nga ayagala NRM kujjanga ki independent cause tabeera watima butima abeera aduuyi luli beekwasa selection ya by election naye tugenda balabako ate nammwe mugenda kubeerawo. Nambi alondera Kawempe Mbogo awagambibwa okubeera emivuyo emingi kyokka ssentebe w'ekitundu kino ebyefujja bisambajjizza. Kisinga okutabangula abantu abamu bava gye bava ne baleeta effujjowa n'olwali effujjo twaligaanye atali mujesta nga tali mujesta tajja kulonda. Tugenze mu kamyufu nga tuli ba kibiina kimu ng'ekyenRM oba Kaladi oba Nambi omu n'ayitamu mbadde nsaba nti omu alekere munne twegatte wamu. E Kawempe South kyenkana Ntale Madiina Nsereko akalulu akabaddemu yekka kubanga waliwo ebitundu ebimu abamuvuganya gye batabadde nabo bakiikirira. Ebitundu okuli Nsooba, Mulago, Kaleerwe, Kimwanyi, Busia, Soweto, Katale Zone, Madiina Nsereko obululwa kukumbe. Nga totaddeewo byanjawukana byabufuzi. Namwe abaliyo ng'oli wa Nuupu, ng'oli wa DP, ng'oli wa FDC, naye ng'oli mu Kawempe South nga teweeridde zaamaanya okimanyi nti abazze bonna ndi nnyana mu nnume ezo. Ndi nnyana evaamu amata tebanga nnume. Abatuuze mu kitundu kino betwogedde nabo bagamba nti basanze okusoomooza olw'ababaka abatali ba mu kitundu kino be bazze balonda ne batabaweereza bulungi. Naye okulonda kuno kwonna nina okuwagira Madiina Nsereko. Madiina Nsereko ebintu byatuyamba bingi. Yateeka obbasale abaana baffe basoma ate emyaka mingi gyetubadde najjo ejja Bashiri ejja Munyagwa gitukoze loosi so omukyalo ono twandibadde tumuwa chance okukola ki okubeerako omubaka parliament. Baatuyiwa nnyo abasinga nti bajja ne tubalonda bwe tumala obbalonda toddamu kulabako n'omu kati ekyo kitumalamu amaanyi. Nsereka agamba nti ayagala kubeera mugatta bantu era nga mwetegefu okuwulira endowooza z'abantu bonna. Sisosola mu ddiini, sisosola mu bya buwangwa, sisosola mu kintu kyonna ate ndi mukozi. Olaba wano mbadde sirimu ku bukulembeze naye bwe ŋŋamba ebintu byenkoze tebiyinza kuba interview ya lunaku lwa leero. Ojja kunfuna ng'owa BBS mbalambikire ebintu byenkoze. Richard Mwanje, BBS Telefayina, Gambuze. Anti kale onaawulira tukyali mu nsonga